A million hugs and a million congratulations. Watching live from Nakasero Hospital, from the one and only Dr. Jose Chameleon. Wow. Lionel Muniwa. Lionel Muniwa. Julius Levy. Julius Levy. Yabadde ku ddwaliro. Julius Levy yimira abantu bakulabeko. Oyo namusanze ku ddwaliro ssaawa 9 ogw'ekiro ng'atudde awo ku mulyango. Melody oliwa. Melody namusanze ku ddwaliro nga yayimiridde awo. Buli omu mwalese mutima. Abasajja abatobye n'endongo ya Uganda. Mukama yeebazibwe. Nsanyuse nnyo okubalaba mwe bali okujja okumpagira buli bwentegeka ebifo. Neebaza ne Deputy Katikkiro Haji Saba Allah Kikubalire mwe bali kutuwagira Buganda Mengo buli bwenzija okukiika ebibuga buli bwebikulu Abaganda tubaagala. And then this special award to Papa General Salim today. And so happy. Thank you for the love, Papa. Thank you for everything. Uganda, music wa Uganda, webali kuteka kutiko ate, webali kwagala bayimbi. General Salim Saleh, Papa, this is your gift. Okay, on Abidi's behalf, it reads, General Salim Saleh, for your outstanding contribution, hard work, and dedicated service toward the music industry. We compliment from Big Events Uganda. Kino eno award owairaga award. Eno award ya General Salim Saleh for supporting, believing and appreciating Ugandan music. Obugalo ba General Salim Saleh. Wherever you are, we want to say asanteni sana. Okay. Before we get back to the music, but Jesus Maliwana Matani Womo Ereno. But they believe
tussaamu ekitiibwa kinene nnyo. Webale tulaga mu kululo we tuyita tulengera gye tulaga lwakuba mmwe mwatema ekkubo. Thank you so much. Oyo Mutalo David